kye tufuna nga tuzze mu bantu baffe aba umma. Ffe abasomesa bizinesi tewali basinze tuvuma ng'abasiraamu. Ekyo oyogera ki? Allah yagaba. You see, okay, yagaba. Then why did you go to school? Waliberedde ddala waka n'olinda akole ki? Tuteekamu amasannyalaze such that people can get the vibe to stand up and do things. There was a story. Obwana bwali buto. Akamu kalinnya ngenda kudduka. Kalinnya ne kagwa mu muzira. Muzira gwali gutandise okumayotenga. Bwe kagwamu kannaako ne kagenda ne kamenya ettabi lyali ddene. Bwe kalifuna ne kali mu kasukira omwana n'avaamu. And abantu bonna be baakuŋŋaana ambulances nga zizze ne bamala okumugyamu omwana mu first aid n'okumutwala mu ddwaliro. Everyone was wondering nga balabye obunene bw'ettabi omwana lye yamenya okuweereza munne. And they were puzzled nga bagamba, how did this happen? How did a 5-year-old child think about getting a branch ennene bweti n'agimenya n'agiweereza munne? And then standing on the side. I know exactly how he did it. But I know. N'agamba tewabaddeewo muntu yenna kumugamba nti tasobola kikola. Kati amaanyi gaafunye tabaddemu ne negativity yonna kumugamba nti no tekikola ki tekisoboka. That's the difference. It's the energy you get. Bannister bwe yali adduka meters 10, no one had ever done it in 4 minutes, and it was a belief that it could not be done. The day Bannister did it, thousands of university students have done it. Why? They went there knowing that someone had done it before. It's doable. I can go there n'ekikola ki n'ekikola. So it's the energy ekugambisa nti sigenda kutya oba munvume mukole ki munvume. Kakati bw'ojja n'ekugamba seekaze bwe mba nsomesa business to mixinga n'ababuulira okufa. Manyi lwaki? Is not that death is not real, but you cannot mix. The brain cannot hold two thoughts at a go. Tosobola gamba bba wange oyo mwagala naye yantama aba yakutama. Tosobola bikola ki? Kati bwe mba ne hajati nga tuli mu kisenge tulina ebyaffe bye tumaze ne musu ne mutunuulira mu face bwende ne mugamba hajati bunaaba budinga omubiri guno guvunze. Mazima naye w'okyogeredde tekikola ki tekijja. These are different energies and it applies. Bwe tuba tutandika okukola ki okusomesa ebintu bino, genda nga mbasiibula otunuulire ekifaananyi eky'e Kenya, the most famous picture of Kenya. Ogenda kulabamu nga mulimu Uhuru Senior Kenyatta, mulimu mutabani we, mulimu the family of Laira. Bonna nga bwe babadde omwana yali president nono n'amuddako, abaddako babadde ku opposition n'abagenda nga baddako. You see, the clique is there. They are just sending down buli kimu. Ani gw'oliraana ku business? You see, kye tukusomesa tojja kitegeera naye ky'olaba ewa